Uganda mwenna bafanzi ba David Lutalo mbagala nnyo tuli ku unveiling wano eno ticket. Ticket zigenda kubanga zitundibwa matundira ago Jackstar gabadde abagambako. Ekisooka ekikulu mbagala nnyo mujje mu bungi ticket yo gifune nga bukyali. Ba sponsors abenjawulo Pepsi, Uvrage, BBS Elfina, CBS Zombi, New Vision, mwenna abakola omulimu omulungi ogw'ettendo. Media platforms ez'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala. Bakola nga bali bokka ne companies zonna nga bakolera wamu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Buli ateeka ettaffaali ku music wa David Lutalo nze nyiza obutasobola kukusasula mu budde ne Katonda akunsasulire nnyo kuba mukoze kinene nnyo okufuula David Lutalo kyali. Mukama abankuumira abanjagalire nnyo. Management David Lutalo, team David Lutalo, bannange simanyi ngeri gyakubeebaza mba thank you so much. Bakubandongo. Yendongo ngenda gibasuna mulo. Kubanga ennyimba zo nzirina empya n'enkadde kati kagenda kuba kasavu kanyama kuwuliriza kudigida kuyiga tetya kujja na mwana wo kubanga eno family show osobola okujja n'omwana. Show y'okunama ennyo tugenda gikola lulala. Eno tegenda kubeera mu kyesitaza kyonna we banaagisaba esitaza tujja kufuna era abayimbi abatuufu mu ekyo tubabawe. Kakati tickets bannange zigenda kubanga zitundibwa wano wennyini ku Hotel Africana, Papa's Sport wa mukulu wange Misa Semakula, Park Last Machindye, Hardware World Ntinda. Wefunire ticket yo, but probably tugenda kusooka kuteekayo oba kino kitufu okwogera. Tugenda kusooka kuteekayo VIP y'etaano ne table. Kubanga tulowooza nti abalala eri abantu omanyi nze ninga nze nagamba mukulu wange Yasini nti nze we nalinga nsasula endongo yala tiketi ngimanyi ku mulyango kati tulekawo eyo era room ey'okubanga eri abalina endowooza ng'eyange nga bafuna tiketi zaabwe ku mulyango. So naye mpozi kye tulina okuttaanyaamu nti tiketi gigule bambi mu bifo bino byokka bye twogedde. Akusanga ebbali n'agamba nina no tiketi ya Lutalo abakulimba bajja kuguza ekicupuli otuuke eno nga code kubanga ya code oteekamu tiketi yo n'ekuggulira. So otuuke ng'oguze ekicupuli otyo ka tiketi ng'eno otunuze eno barcode ku gundi bwekye puupu neggulawo. So bw'ojja ng'akuwadde eriko akafaananyi just kano nga simple ejja kubeera teggulawo. Ate at the end of the day tukulumye nnyo kuba gujja kulowooza ffe tukulumiza ate naffe tetujja tiketi eno egulibwe mu bifo bino byokka wano ku Hotel Africana, Papa's Sport Machindye, Park Last Machindye, Hardware World Ntinda. Mbagala nnyo. Africana we tugenda ozitundira Papa's Sport Machindye, Park Last Machindye, then ne Hardware World Ntinda. Kakati ndoza njagala nfune manager Nassa atunnyonnyole ku nteekateeka nga bwe zigenda okuba moving forward. Olwa buli kimu mwebaliza nno ddala nnyo kubanga senga siiye senga ku ffenna tewali ali wano era tufunangayo akadde ne tumwebazaako olw'ebirungi byakola. Ekindeese wano ekikulu kubategeeza biki bigenda mu maaso. Twetegese nnyo ebimu twabiteekamu mu kuyita kulinnyawo ebimu twalinnyawo ne mu bwengula olw'okugenda okwongera okwetegeka. Era nkukakasa nti 100 ku kinnaakyo omuyimbi oba brand David Lutalo ali mu mbeera esinga okuba ennungi. Alina yenna gy'atulabira osobola omulaba ate mwaba musemberedde mukirabira ddala bulungi nti kasukaali keeko. Ali mu mbeera nnungi physically, mentally, financially, economically. Oba kiki kyonna kyoyagala okumanya ekimukwatako is okay. Era alindiridde Bakuba ndongo. Financially, I'm a little bit disturbed. Okay. Kakati enteekateeka zonna tuzikola nga management. Njagala okwebaza bannange bwe tubeera mu management. Omukulu wa Nkoroja wali awo
omwami Kulaman Kawoya era omwami oyo yakulira rehearsals na buli kimu era ye wali wagamba nti tokola bwoti nanga otatawana kumpita ekabejja yabikwasaganya era nkukakasa nti buli kimu kigenda mu maaso bulungi sijja kusunako kubuulira kitya naye gwe kyobumanya rehearsals zigenda mu maaso mpaka ku ssaawa eri tuli bakozi twagala kukola mu ngeri ennungi. Ekirala Abanayuganda kyembasaba muwagidde bulungi ebivulu by'Abanayuganda ffe tuwulira bulungi nnyo ng'Omunnayuganda afunye abantu bangi tuwulira bulungi nnyo byansuso era tukakasa nti tugenda kujja ne vibe eyo ate Afrika nayo ndowooza oba munaagikola mutya ne tubakunga yonna gye muli mu bungi ate keerako ffe teri kitugana kusumulula ndongo ku mukaaga ennyimba tuzirina nyingi ogw'emisana badde bagamba kiro mukaaga ogw'emisana tusobola osumulula endongo ne tugikuba eyo feesi n'egenda ne tukuba n'ab'ekiro tukirinaako buzibu ennyimba weziri okwetegeka kulungi. Njagala okwebaza okusookera ddala banaye media houses mwenna tubeebaliza ddala nnyo kyemukola ku music wa David Lutalo, ba DJs, ba MCs, ba club owners, ba promoters, ba presenters mwenna teri gwe tutuukirira n'otuwa buzibu bambi mwebale nnyo sobola kwogera nti wano oba wali naye muli bakabi nnyo nze mu lulimi olwange olw'ekirasita muli babode mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo mwekka musobola okukyusa ekigenda mu maaso ekyo kyemugamba mbu batusibyeko bali abaveeri mwekka Mukama ajja bukeeza lumu nga 85% tuzanya music wa Uganda kubanga tukisabira buli lunaku tukisabira kijja kuba. Nebaza omwami Yasinke yavujjiridde ekivulu kino mwami oyo muganda wange ne ttiimu ye yonna tujebaza. Njagala okwebaza BBS Telefina, njagala okwebaza CBS, njagala okwebaza Vision Group, njagala okwebaza Uvraj, Autocheck ne Pepsi ne The Hairs ewaffe ennyini gye tuva okukkiriza ne muvujjirira ekivulu kino kubanga David Lutalo akisaanidde. Njagala okwebaza aba bloggers mwenna nga simenye linnya kubanga mwebale nnyo omulimu gwe mukola bannaye muli baakabi nnyo. Njagala okwebaza ttiimu David Lutalo eyo yesinga mwebale butakoowa tugende tukole buli kaseera tubuulira nti buli kimu kisoboka bwe tukkiriza nti tugenda kikola. Okusembayo njagala kutegeeza tiketi bwe ziri era nange kubanga saagala ogambe nti baatubba tiketi zaffe zigenda kuba zitundibwa kubanga zafulumye era zaatuuseyo dda. Hardware World Entinda weeziri, Passport emakindye weeziri, paka last emakindye weeziri, ku Hotel Africana wano wennyini weeziri. Tebakulimbalimba kembenze mbwa nja gikusuubuliza njikuleetere nedda genda weegulire tiketi yo obeere nayo. Tuyina ne official attire twayongeddemu ebintu bingi olaba enkofiira ng'eno obanga gye nyambadde tuzirina weeziri zigenda kuba zitundibwa ne t-shirts ennungi. Abantu bangi bakomplaininganga nga baagala okwambala ku t-shirt yo ng'abawagizi bo so weeziri zaafulumye nazo enamba tujja gibawa ebisingako awo nzize kwetegekera ndongondooza. Bannamawulire mwenna betutambudde nabo okuva lwe twasimbula paka ne wetutuuse njala kubasaba ekisookera ddala tetuzikiza. Okutaanu ng'ennaku z'omwezi 23 wano wennyini we tuli ku Hotel Africana njala obategeeza nti nga bwe musanze enteekateeka y'olwaleero ya Africana buli lunaku kati ekeera mu kuteekateeka etya bw'enaakyaza abagenyi baffe abagenyi ba David Lutalo okulaba nga bajja mu kifo. Bwe bagamba nti Hotel Africana ntono njala bakakasa mwenna abaana babatuuse gye tugenda okukolera ekifo buli lunaku balina kye bongerako bakigaziya buli olukya. Nolwo kitawa muntu atya kujja ku Africana ng'alowooza nti ekifo kitono. Ekifo kisobola olwaliro okwakomodatinga abantu 3,000. So temutya kujja olw'okubanga babadde babagamba ekyo. Ekifo kyagaziyiziddwa, ekifo kirungi nnyo bali mu kiweeweeta. Nkala kubajjukiza nti tetugenda kukoma ku Africana. Ennaku z'omwezi 23 bwe tumayiza Africana, 24 tuli mu Hotel. Ennaku z'omwezi 25 ekigambo kyenkozesa kati kya muyimbi nti kigenda kubeera kijjobi mu Masaka ku olwo Maria Flow. Bwe tunaavaawo
tuyina show ye Kayunga, tuyina show e Mubende, tuyina show e Kyotera, Luweero, Kawanda Darenazi, tuyina Emityana, tujja Feze esooka kusooka kugiggalirawo Mbalala. Ku Independence ngenda kuz'omwezi 9. Ekifo bakiyita New Bwengura Gardens. So olugendo olwo nga lwe lusooka, naye njala obategeeza nti nga bwe tuzze tubagamba si bya kiwaani nti sponsor waffe wa Uvrage epikipiki ze yatuwa olunaku lwonna mugenda kuziraba bwe tutandika drives mu bifo byonna gye tugenda okukolera. Mugenda kuba mulaba pikipiki ezo ku mmotoka za drive. Buli kitundu gye mugenda okusinziira muwangule pikipiki ezo. Piki ezo za ddala, ate nabategeezezza nti tewali wa Luweero kuwangula piki Masaka. Tulina okuva ku siteegi e Luweero nga tukakasiza nti awangudde piki eyo munnaluweero. Abanaaka bamumanyi wali. W'otuuka e Masaka nti tengasa ebbanga wabanga gwe mwatandika ng'abayasiinike tubakakasa mugenda kusanga ekivuulo ekisinga okuba organized because tutambula nammwe muze mulaba bye tugezaako okukola. Omuyimbi gwe tutegekedde sheeno asaanira buli kirungi kuba naye muyimbi mulungi. So mugenda sanga emiryango egitaliko kwesindika, security nga nnungi nnyo, teri byakukuubagana, teri byagobagana. Bannange mukeere mujje ku Africana ennaku z'omwezi 23 ffe tubeetegekedde. Tiketi ze zino nga bwe babategeezezza. Tiketi eno sekinnoomu ayagala okutuula ku mmeeza agula tiketi eno ya mitwalo 20. Abaagala emmeeza tiketi ziba 10 ku mmeeza, abantu 10 be batuula ku mmeeza bubeera obukadde 2. Then tiketi eno y'ey'emitwalo 5. Ey'emitwalo 5 ojja okutuula era naawe oli VIP. Omuyimbi abategeezezza nti tiketi y'emitwalo 3. Abantu baffe awo baagala nnyo, kuba tebaagala balimba, baagala nnyo batuuke ku kifo bo bennyini bagule tiketi zaabwe awo ng'agula tiketi ye n'ayingira mu ndongo. Ekyo kijja kubayambako okubeewaza. Tiketi eno tosobola gigula n'obwoba oyagala otya. Twagikoze ng'eri double printed. Side zombi zifaanana zirifaanagana. Naye bw'otunula wano waliwo kuliko siiri. Tebasobola ne bwe tunakyogera tiketi eno tebasobola ne bwe tukyogera. Balina okubiteekamu sente nnyingi nnyo bafulume n'eggwanga kugenda ate era tebasobola kugenda babireete nga biri bwebi. Yes. Nze amanya gange nze Rashid Kasesa Lubega, nze nkulira ebbendobendo lino erya Hotel Africana mu kutunda tiketi zino nga omwami Yasini bwazibalaze. Tuteeseteese ekifo kino era nga tukyayongera n'okiteekateeka paka ennaku z'omwezi nga 23. Tukisuubira okwakomodatinga abantu paka ku mitwalo nga 10 kubanga capacity tugirina oba ntegeka bulungi. So mu mbeera eyo tweteeseteese. Mpozi n'ekyokubiri ky'enjagala okwogerako wano nti abantu abasuubira okukola effujjo tubeetegekedde bulungi. Abasuubira okusika wangisebo tubeetegekedde nti security egenda kubeera gulugulu, abantu bagenda kubivulu eyo ne babasikako obusimu butala bw'emmotoka ne babubba. This time round yabadde alina okukola ekyo yali akikoze eggulo, meaning 23 agenda kubeera late. So tiruredde okuba nti abantu baffe bonna bava wano mu mbeera ennungi nga temulina binuubule, nga temulina damage, obutala ku mmotoka nga tebabubbyeko, emmotoka nga ziri safe, nammwe bwennyini ng'abantu. So
tweteeseteese mu mbeera erabika nti nnungi nnyo okulaba nti omuyimbi waffe ava wano ng'ali bulungi nammwe nnyini abawagizi be so kyekyo nga Hotel Africana.